Engeri enfa gy'afuddemu bitiisiza ddala akatambi nkayina mu maaso awo. Tamale Mirundi Jr naye amaze n'ayogera ekituufu. Kalubiri Kayanja avudde mu mbeera ate ebyeyi ebizuuse ku ntebe airport bannange bitiisiza ddala. Mugamba mutya mwansibye mutya abantu bange, kansuubire muli bulungi. Ate ye mwana muwala tiktoka eyafiirwa embwa bannange, ensonga zeeyongedde okulanda. Donasiya naye amutabukidde bubi nnyonnyo, kansuubire muli bulungi. Ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde, abakosefukosefu, abagonvugonvu, tisaba ekisa kya Mukama ate ba mikwano kibatuukeko muddemu mufune ate obulamu obweyagaza. Bannange King Saha ne Shakira nga bali bulala katusuubire munnange balina ate kye batufumbira naye mama kyo nakyo kirabika kijja kuba kiri bulala nga ate ebifaananyi ebifuluma engeri enva gye bivaayo naye maama etiisiza ddala. Tamale Mirundi Jr munnange muyina mu maaso wano ng'akakasa ng'agamba nti ye ekyaviiriddeko taata we okuzirika bwe munnange amwagala nnyo kati ate abadde amanyi agenda mufiirwa engeri gye babadde bafunamu obutakkaanya ye ne taata we. Akatambi kalina mu maaso wano ate ng'atukakasa katubirabe nabyo tweyongereyo mu maaso. Nawe osobola okumpa endowooza yawe mu comment section. Tamale Mirundi Jr kyayogera kituufu oba kamanyiiro? Kale katubira. Ate nebaza nnyo tatange nti anjagala nnyo, ekisumbwa tatange anjagala nnyo. I love me so much. Tuva bino bye yayogera. Kasuku waliwo omuntu gw'oyagala. Kati n'akuvaako n'obeera mu mutima gwo ng'ogamba ne gundi ne Tamale naye anvuddemu. Kati ekintu ekisumbuwa nnyo obwongo era ebyo byonna ebyamututte mu ddwaliro si bulwadde baden. Waliwo omugogo gw'obadde weetese n'ogwejja kubanga nti ekiro yabeeranga ayogera yekka. Anjagala nnyo. Kamwana ono mukoledde ki? Because I'm a weapon. He has trained me to do this. Kyenkola kye yatrainingira okukola. Sema wakye yagambye nze ndikyakulwanisa kya social media. I'm contemplating what he's doing. Abaana ewaka wembanga family y'abasirikale it's very rare ne mutabani wa president General Muhoozi ali muki maje because of the what the dad kalize ewaffe tumanyi ki media. So nze tusobola kumbula eminga ku kyenkola nizo okuba nkola ensobi. Yes, ensobi zibeerawo, ffenna tuli bantu tukola ensobi ate buli omu akola ki ne what I'm doing Kasuku kyekiri kye bantendeka emyaka 27 kyamagera agamba manke si manke do. Thank you so much. Kati you can't wonenya as a student then ne train obo ino money nanti abantu badde bagana junior no taata wongo omukubye nnyo ari akati gwe inze I can do anything with my dad because money tata onyigira tata wanga ekyo kasito tata waninye tena junior omuntu olinga omukubye nnyo girlfriend wange oyo omusanga n'agenda omwana tasobyanga ko wa muzadde we. Wabula bannange y'omwana Tamale Mirundi Jr yole mwaye munnange agambye nga yina n'ensonyi talina mbu ekyalwaziza taata we ne kituuka n'okumuzirisa mbu mukwano gwamuyinako omungi. Kale ate we tuli ku sayidi ezeyo bwe nkuzaako eno ewaali abaagaana munnange okuli Caroline Maka ne MC Kati. Bannange omuliro oguli ku Twitter nga muyitirivu nnyo munnange mwana muwala no yasookerezaamu abalala bagambye mbu busungu nnugu ye muluma mbu kuba yali amanyi MC Kati agenda kumuwasa naye munnange ate MC Kati tulabe ennaku zino apepeya ne mama baby ono fiye munnange bwatyo bwe yavuddeyo n'agamba mwe ba MC Kati temulina na bye mukola n'ayogerawo TV bbiri ze zitagenda kwogera. MC Kati kwakola ki kwakola n'agamba mu ebintu byonna bye bakola babikopa ku Spark TV mbu ate nga ku Spark TV y'omu ye ne Natalia Ozi ne Zahara Toto be babisookawo olunno nga Caroline Maka yayogera. Bannange MC Kati n'amugamba naawe olega ki oli awo tolina magezi biki ky'olina omanya omuliro guli ku Twitter gw'omuyitirivu wakati wa MC Kati ne Caroline Maka bwe nkuzaako eno oba ba bestie oba bali mu love wegamba mulabe ebintu byabwe bibuzaabuza era nga munnange mudura ku birthday ya mwana muwala ono Ava Peace yagenze n'awandiika bwabuga w'omugambo ogutoko muka munnange nkwagala webale kujjambula mu bwange binange biki era munnange atusuubizza nti okumukyawo okujjako nga Pastor Bugingo azimbye Pentagon
kale yetegeza wazimba Pentagon ngomanga mwana muwala omukwano gukomaawo bonga bo beyita best era munange mwana muwala naye namugamba munange nange okuva ewajja mbulamu bwange okuva utwatandika okubeera ba best wakyusa obulamu bwange wanteeka mu ssa ly'abakazi wansija mu buwalawala Banage bibiri mu side ezo tetugenda biyingiramu nnyo bwe nkuzaako eno ewa Dr Cephco ne Mickey Simu Stefani munange saawa yonna bagenda mu batto nembwa awangula atwala mukazi wa munne kati Dr Cephco ye talina mukazi ate Mickey ye alina omukyala banage akatampi kalina mu maaso wana abaana b'ennaku zino obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo katusooke tukalaba atinako tweyongereyo n'agaleero ye Cephco agamba kasanku kuba Mickey basho omuntu amasimu akuba ayogera bigambo ki ebitiisatiisa mbu agenda kundagako mbu ngenda koma ku yes manyanga biki bwe nzira mu mwogerako sijja kuddamu tegeera biki ansindikira abantu oboolya omuntu ng'agamba Mickey atutumye oyo mwana mugaye ndi ku garage nkanika mamotoka wendi wano waba osobola okumugawa wendi naye ate wajja mu bya street nze ndi bad navaayo naye ndi mubi ejja sinnabikoowa kyobola sikyagala bikola bijja kunsibya Mickey Wamma nkusaba kale oba owulira oyagala bikonde nga wakyogedde nti oyagala bikonde tugende mu ring enda kukubira Mickey taliddamu gutujje naye ate Cephco nkulayirira ngenda kukukuba weerabira amannya go ondaba wano nti ndi kati ngenda kukubira Mickey Cephco awulira we musinga ekisookera ddala kibasooka okumpaye mukazi we ekyokubiri byonna byalina okuli akawunti ye anti tolambu mwana muto kati oyo mukyala Cephco sibbaawo takwagala olaba asobola okukuwaayo they can never trade a mother a wife bino ebiraba byonna tubitradinga okitegeera so kati nze amagezi gemuwa oyo mukyala tamwagala olaba asobola Dr Cephco ye munange bwatu bwamaliridde ate okutwala omukyala wa Mickey Simu Stefani singa anaamuwangula kati ekyebuzo watya Mickey awangula Dr Cephco ye talina mukyala ntoba ali awo ffenna gwe tumanya ate bwe nkuzaako eno ewa mwana muwala era nga ku TikTok abadde yeetuuma Master of Tears munange ono nga yafudde yejje bulamu bwensi era nga kigambibwa ye kennyini yeese yeetuze naye nga agali mu nkubo gagambibwa mbu munange bafunyemu obutakkaanya ne boyfriend we kati munange yo obusungu obungi jukira gino emyaka gyabaddeko awulava eba nnyingi nnyo kugamba ebeesobola n'okwekozesa ekintu kyotateekeddwa kola munange n'ava mbulamu bwensi eno naye famire ya mwana muwala ono Bash evuddeyo n'egamba abantu titemuddamu kutambuza mawulire agagamba mbu ono omwana muwala ekyamuse bafunyemu obutakkaanya ne boyfriend we kwekwetta nabo bagambye boyfriend we amwagala nnyo nti era nakati ali mu kukaaba amaziga amayitirivu ennyo ate munange oluvannyuma lw'omwagalwa we ono Bash olw'okumuva ku maaso nabo nti era tebamanyi kiki kyaviiriddeko muwala waabwe ate okuziira n'ejja mu bulamu bwensi eno ate bwe nkuzaako eno ewa Tamale Mirundi Jr maaso awo nina Calvin Kayanja ye munange Tamale Mirundi Jr bino byavuddeyo mbu ne yeetundira taata we ye teyabisiniyedde omulundi n'ogumu yagambye eyo si yembonereza y'omwana mbono omwana Tamale Mirundi Jr kibadde kyetaagisa ne bamukwata ne bamukuba embooko era yagambye wabbo tebasobola mukuba mbu munnaye bamumuwe yamubayambeko tolina kye wakoze bw'oba tewabonereza mwana ono wano mu Buganda omwana alaba kitaawe mu kamwa omwana akuba kitaawe bamubonereza n'ambooko sina bifaananyi ekyo ky'okwekubya ebifaananyi ng'afukamidde tekimala omwana ono abadde yafuuka embwa yafuuka omusonto yafuuka ekizibu eri community yeetaaga kumubonereza na wambuya ebifaananyi tetwalabyemu ku mbooko zisansa busaawo nti omwana yaboneredde yeetaaga kumusiba mikono n'osiba n'amagulu ne bakuba eno n'eri n'alaajana n'akola atya paka lwafuna obwongo mu mutwe ono omwana temwamubonereza mbu ekifaananyi obufaananyi ng'afukamidde ne kitaawe kinaamukomako era nze mbakakasa anaatera okuddamu okuvuma kitaawe n'okuvuma abantu omwana yabadde yeetaaga kukuba mugagga munnange namba yange ogirina wabadde onkubira ekyamakulu kyokka ky'osobola okukola eryevvubuka lino kwe kuliweereza eyindiya n'oliteekamu ssente ne balikola sajjale y'obwongo ne balikyusa obwongo kuba ffe tulaba obwongo bulabika tebukola bulungi woovumira kitaawo n'ovumaavuma buli omu yenna n'abo abakuyambyeko mu nsi mbu baamukubiza ebifaananyi mu kiyambe mbu ng'afukamidde kiina kye kikyusa mu mutwe gw'omwana oyo nga bwe tumumanyi
omwana yebadde yeetaaga kubonereza kukuba mbooko n'ekyalo kikuŋŋaane embooko yokka yeegunjula omwana mu Buganda suula omuggo oyonoone ki kati ate mwakubiza bifaananyi ogamba olina kye wasolovinze abo badde beetiimiize nga baagala kukuba luseke ekibonereza omwana n'ekimuteekamu amagezi mu mutwe bambooko nga tetwagirabyewaawo oyo mwana ensonga ze ne zijja mu ofiisi yange singa walabye emiggo egyabadde awo nga tuva kumukolako naye kuba ebifaananyi ennaasimayiringa waliwo ekyokusimayiringa awo nga bavuma kitaawo twandibadde tulaba ku maziga agamuvaamu ne tutegeera nti asansabuse ategedde ensi eno naye mbu wabakubiza ebifaananyi ng'omwana yeefukamiza katulako ebisebo kayebadde yeetaaga wambuya mukube embooko amanyuma ago mugambule mu mukube embooko paka lwe yanditegedde omuzadde yaani kubanga amazima ga Katonda mu ggulu bw'osuula omuggo oyonoona ki omwana omuggo guliridda waawo ogwatadde omwana oyo mu nkola amwe embeera yo sigikiririzaamu ey'okkubya omwana abadde avuma kitaawe n'omukubya ebifaananyi mbwe ensonga ziteredde omwana yabadde yeetaaga kubonereza wandimpise n'enkikukubira embooko mu gutu ogwo kale mwabaagala okugenda Karuvini Kayanja avuddemu omwasi munnange ate olwakino ekyakoleddwa ye abadde ayagala omwana Tamale Mirundi Jr bamukangavule bamukube era ye ategeeza nti oba tebasobola mukuwa mbu bamukuba ate ye amukoleko nga bwe kiragirwa naye munnange kyo kituufu omuntu omukulu tebamulaba mu kamwalo akuba munnange ennaku zino omulembe gwakyuka abaana beekolera kale bye baagala abantu abakulu bavuma nga bye baagala naye nga si kirungi okumanyira omuntu omukulu yenna neewaataba nga si muzaddewo oba nga muzaddewo bwe nkuzaako eno ku ntebe airport munnange waliwo amawulire agabadde gafuluma nga gagambibwa mbu munnange kino ekisaawe ekipya kye bakakola ekyo kyolaba kye nkuteredde awo mbu si kya Uganda wabula kyaba China naye wano waliwo ate obujulizi bwefunye ngenda sooka nkube Fred Lumbuye ng'atugamba mbu ekisaawe kyaba China ate male nkuwe wano omulala waliwo ye atuwadde obujulizi alaga nti ekisaawe kituufu kya Uganda si kyaba China omanyi munnange abantu bo baliwo okwogera bigambo ebikwatagana n'ebitakwatagana katubiraba ate nabyo tweyongereyo gwe wenna ali mu kugwa Museveni yakoze ekisaawe kye bakiyita kuweni kitegeeza China taking over yabadde ino okuteekamu ssente ezaayo ezimbe ka tamina ako nga kateeka kwe kuzimba tamina eyo empya oyo bamuyita mwami Lumbuye leero nzize ne bwino nga nzize okusaabulula obulimba mwami Lumbuye bwe yakoze ku Entebbe International Airport n'amalamu abantu bangi nnyo amaanyi okugamba nti no airport simanyambu bagitunda biki so nga tebamanyi nti n'ebintu bino luno lulimi lwa aviation era nti bino ebintu mugendeko eri ebbali mu bisome tojjanga mwami Lumbuye n'owa abantu information enkyamu kalisitike mulaba wano kengendo bayitiramu mu bufunze namwe musobola okesomera era research yenna namukoze dda ali wano kano kalisitike ekali awo kakati mwami Lumbuye yagambye nti no Entebbe International Airport mbu bagitunda mbwera yaba China mbu bagita kuweni obusirusiru obumujjudemu ekitu ekitalina matu munansonyi okwogera wentyo naye oluusi munyiiza n'obutasoma abammwe ne mujja ku mumbu ne muteekako bulingiraiti ne mubologera abantu okitegeera kakati nga bw'osomaawo somanga nange bwe nsoma kati bw'osaakinga ku Google wali nti Entebbe International Airport bagenda kuleetera Entebbe International Airport then bateekeko akagambo ikawo then bateekeko budooti then bamale bakuteereko nti EBB okitegeera then bamale bakuteereko nti nno inyata IAT bakutereko EBB then ikawo bakutereko kuweni kati akagambo kuweni bwe yakalabamu n'agamba nti bannange Entebbe International Airport simanya nti no yaba China bagitunda ddala okuba nti no bali mu kugizimba omuntu omunene naye munafu tegulinamu yadde n'ettondo ly'amagezi kisajja gwe leero munzikirize ngambo walimu katonotono kakati musajja gwe njagala nsome wano nga naye bw'okola ki bw'osoma gwamanye nnyo mu lulimi olwa aviation ekigambo ikawo ngawe mukirabaawo ikawo ICAO kitegeeza nti International Civil Aviation Organization kitegeeza nti kitongole ekiddukanya airport ekiddukanya standards za airport owulira inyata IATA simanyi oba mbisoma na bulungi naye nga nakoze research emala kitegeeza nti International Air Transportation Association ekibiina ekigatta ebibiina bya airport byonna okubeera nga nti biri ku standards omutindo kisajja owulira njagala nsome nga nammwe musomaawo kakati zino kodi kana akagambo nti when ke yagamba akagambo when eyo just kodi ya ikawo nakibasomedde ikawo kitegeeza nti International Civil Aviation eyo kodi nga bw'obeera ku airport owulira bw'oba ogenda kulinnyonnyonya abakola ku aviation bagamba nti simanya Eco Bravo biki Eco Bravo eyo kodi ya IATA
IATA eyo jenagambye tino IATA eri International Air Transportation Association nange ndi mubisoma waneno kwa nabikozeeko research okitegeera era kodi yayo eri EBB Eco Bravo so gwe mwami Lumbuye n'olumbuye lwo overi n'oleta ignorance yo n'obuuka n'abala ne bagamba ekisaawe bakitunda abantu abayivu babatunulira ne baseka airport zonna mu ggwanga lyonna bw'obanga ogenze no typingamu mu airport ye Kenya ogenda kusangana naye ina kodi ezaayo n'ekigambo Huawei tekitegeeza nti neeyo gundi nti eyo gundi y'aba China ekigambo Huawei kankubulire kye kitegeeza ekigambo Huawei kiine ennyukuta mmeka kiine ennyukuta ziri 4 kati H is standing up for region region ki airport eyo mweri kubanga baja identifying mu nsi yonna ze ziri standard ze nagambye okitegeera then U is standing up for country location nti Uganda owulira then EN akasembayo ka representing byonna mu bisomaawo ka representing nti represents the exact location of the airport that is Entebbe okutasoma busumbwa ndozo badda kuno ne batula ku internet abipapira naga ya China airport ya China duka tebirina nabwo bikwataganira na China obusirusiru obumba tutu obubajjudde mulekerawo okuwulisa mwana abantu mbaleke beyagale nze kye namaze okulaba opposition teyagala nkulaakulana kinakakasiza bwe nazawa nenkola video neŋŋamba nti bakoze ebintu mwebazeeko ebintu birungi ne bagamba biki obwo bwe bakoze tebaagala nkyukakyuka kyokka bo baagala byebyo so n'omunange gwe wenna abadde awiddemu amaanyi ng'ogamba nti munnange ekisawo kyaba China ate geega amazima munnange agaliwo bwe nkuzaako eno ewa mwana Queen gye eyafiirwako munnange embwa ye sabo nno ebeddewo ne bagikungubagira era nga yakuziikibwa olunaku olwaleero ekyazaaga naye munnange bageze ne bakubira ku nagudi awo Donasi ya munnange onaagenda okuziika embwa ya Queen gye ekyazanga banake ayina byazeemu wano ne bannange embwa nayo abantu baagala ebisuulo katubirabe yene kati wategedde agafudde ku kyalo asinaba ate embwa ya Queen gye yafudde bayugi gye baligenda ziika saawa zino embwa ya Queen gye yafudde ne badde yonsa obwana obutaano eno gye balongoosa kati yuji bagenda kuziika bagenda ziika badde bagenda giziika Bulemeezi kati basaze bagitwala eyo sente z'e Masaka Queen gya asitulangwa kugijja Kampala kugitwala sente z'e Masaka ogenda giziika eyo tiimu ekulembeddwa UG MC 10 bonna bali okwo bagenda ziika embwa nina mulimu Kampala naye waliwo ebintu ebimu ng'omuntu tosobola kubeerawo just ng'oli I done this ate ng'obwedda bakoze live abaana basindika amabugo okuli Big Voice ate Big Voice yali agikuba Big Voice asindisa amabugo abaana n'akategeerako abaana nga 6 basindisa amabugo g'embwa kati big gundi yuji bali muko yuji yakulembedde ekibinja ky'aba TikTok ekigenda oziika oba naffe tugendeyo Donasi okiraba oti atugende tuziike nze sisobola kubeera mwoyo nonsense abaho naawe awo obeera olagira ddala ensi nti oli desperate gwe tolina mu bulamu kiddako oba ategeerekeka okutegeera obeera olagira ddala nti gwe mu bulamu tolina kiddako okitegeera naye kati fe abantu olowooza omwana we alidde ki ng'oddamu oyo kakiki era ebyo byagala abo abatambula n'efamire zaabwe mu mbuto zaabwe mukwano gwa UG yakulembedde ekibinja yakulembedde ba TikTok bagenda oziika era nkubire n'angamba kati gwe president ate n'embwa ebadde TikTok nga tugimanyi embwa bagipositinga olunaku lwe bagikola operation kati obwedda UG ali kunyombesa gwe president waba TikTok kati TikTok yafudde togenda ziika nemubuuza TikTok ani nti embwa ya Queen gye oba bagiyita Berry nemugamba bagenda giziikawa nangamba twate tugenda ziika Bulemeezi kati tusazeewo tugenda ziika Masaka sente ye Masaka ng'ovudde ekyazanga gye bagenda ogiziika era batadde amafuta mu motoka bali kuvuga omulambo gw'embwa paka kyazanga okuli MC 10 Sharifu Yiga
UG yakulembedde ttiimu baana bangi abagenzi oziziika Cephco bamukubiddeyo n'abigaana bambi tebali obuzibu bambi bali desperate ngeri gyekibintu babatambula ne family zaabwe mu mbuto zaabwe nti ye kasitaalya aba amaze so ndo wera bankubira mutugende tiziika nenga amaze kansoka nkubira secretary wange Donasi tulabe oba naabikiriza nze tebasobola na kubingamba kubanga bamanyi that is stupidity wala that is stupidity ne big voice yali agikubirira naye mbwa awadde amabugo ga mitwalo 10 mwana nkyewunyiza naye mukama naye nedda Queen sente ze yakuba Netherlands weziri zimusiiwa ayino ziikembwa wala yagikola operation ya mitwalo 3 yagamba operation yaliko bakugu kala ate embwa yafudde ki embwa yafudde olukindo bagirongoosa bubi ne bagitunga bubi naye bambi tumusaasiddeko Sanze na musaasira nawe ngena nakukola live nkube paka ku ttaka kola live tulabe